Soko bagamba batya Club yafuatyocheza yo balina okubanga bajocheza competition ya before yo gwe bakuyitani bambita bebe okola wano nkolera wano okola biki nga bawusambira milimo bwekityo bwekityo naye nga competition isiga nti kuba okusinza system ey'omunda muze gye yali atadde ngeteekawo okuva ku transformer era transformer yayo kudda munda wali ebweru system bwetuukire tubeere ku muntu bina namu bulungi ennaku zino naye kati mundawo suubira nti kirabu bwetakoze siga nti muntu yanywedde nasulako abiriiti kaki ti munda ekutte muliro wayinza okuba luwa kipanze wayinza okubawo omupango competition eyinza okuba competition Masaka Masaka byowire naye nga gwe Ambiance eno gijjukirako ki nga nze kimanyi nga nze yayambye abantu e Masaka wano abakozi nga ffe alina abakozi bangi bayambye abawa emirimu Ambiance kyekifuukale ekisinga Masaka City kubanga kyanjawulo kilabu endala zonna ziri Masaka. Adadi Club Ambiance nga mitawaana tunyolole ne taata okunyola okw'amaanyi kuba wano wewaka ate muganda wange ate mukwano gwange naye nyolodda nnyo okunyola okw'amaanyi ninga afiiriddwa omwana kituufu nze kennyini kuba wano wenkola era wensinziira ogenda mu tawuni okujoga abaki abatuuze bange naye Ambiance eno nze nganze abakola ebintu bino kuba twabeerangawo kyona misana nimukama wange kiyimba akimanyi baŋŋambye masanyalaze naye nze mpakanyizaamu nze mpakanyamu ogamba ki olw'ensonga singa amasanyalaze ago galituukidde wali stabilizer negakwata ate omuliro teguvudde mu stabilizer guvuddewo omuliro saidi zeno mu kiyungu gyeguvudde kuba ababodaboda bonna bakola ki era omukka gyegutandikidde okujja wa mu kiyungu omukka gyegutandikidde okujja mu kiyungu era ababodaboda batuyambye nnyo okuba amasimu ababodaboda bakubedde emaja yibula nga takwata emirundi ngenda kuba boogera wali nga takwata era omuliro ogwo nze simanyi nze nganze simanyi bagubudde mu stabilizer ogenda wa naye nakikoze Katonda musasire amusasule ekirungi asinga okwagala okukola kyakoze wa mukama wange embeera eri etya ebyuma byonna biweddewo munda omwo nze nganze Adadi omukozi wa wano kitogera mu bubi sikola muki temuli kirimu newenkuyingizaamu munda newenkuyingizaamu temuli kirimu naye bagamba pamu kyokoleemu tutogijjaamu temuli muzindalo temuli TV temuli ntebe temuli kapeti sound proof zonna ziweddewo newenkutwalayo munda muno budde buno temuli kirimu eno kabiro giraba yange ifaananyi biina muno temuli kirimu abawagizi ba Club Ambiance obagumye otya bagume mukama wange ajja kukola ekintu ekiddako zesibe mugagga mukama wange yamanye ekiddako kuba yategedde ate mukama waffe zenumiddwa nnyo okusinga mukama wange ate ye talumiddwa nnyo wona n'okuba essimu yayogera buki nezenkabya Maziga amanja g'ekitalo zenkabya Maziga amanja g'ekitalo kati mukama wange ekinkabya wano wenjije emmere wano wenjije emmere fa batandika wano empya okuva mu nkadde ate nyo abakulu bange abansookawo naye wano wenkola ki wenjije emmere era wano ndi waka era Lawrence bosi waffe manager yibula mubeere bagumu tugenda kukola wano
ebeera ambiance nga boosi waffe weyetereeza waliyagalira atereze munda. Okay. Essebo Bivulo ki bibadde bijja mu maaso awo, bivulu ki bibadde biteekateeka okujibwa? Bingi nnyo simanyi ko Mutesa Pulo ali akagwa nga waliwo abajja bangi simanyi namannya. Yes ndi DJ nesimanyi manyi simanyi ani ono Spice Diana simanyi aine skini ye nga 18 naye batusaasire batusonyiwe wasiffe abookyezaawo batusaasire. Katonda yaleese yakuwa era yakola ki? Osigadde gwane DJ Black wa Club Ambiance.